a lot is happening. Bingi ebiri mu ggwanga olwaleero bantu boogera Muzaata yakoze bino Edi Musuuza Torema bingi ebiriwo naye nga welcome to the show mugamba mutya muli muteemu ndaba nokomera okuva mu bulwadde bunnumya typhoid aluma naye nga kyalina okugamba beera ng'okola ekintu kimu nywa amazzi amayonjo nywa juice omuyonjo fruits ezo zeewala okujja ng'ozikoledde waka naye nga jjukira last week nabalaga abagole nekutwala nekuyigiza ebintu bingi kakati this week ngenda kuba nkulaga ICE KENNY ng'akuyigiza yakwata ku bakyala abagole n'akukola ku nviiri na bingi sagalo special because there's just a lot ankozeko O'Reilly n'ennyuma bwenti she's called Makeup by Layla webale nnyo darling my beautiful hair and the makeup I love you guys to move out because leero show ya tabo. Kenyeza kubagamako nti buli munandaba nga si wigi nga nviiri ndala zonna omuntu ombwati agenda kuba ICE KENNY nga yankolako enviiri zange bw'onoolaba nga si wigi nga nviiri za bulijjo ogenda kumanya nti ICE KENNY yakwata ku HAULA ate bwankwatako ne ka face kange kano kiba kya tabu wakola saluni endala zaggalawo simanyi naye ng'ogamba ndi bulungi mukama kati nze nkumanya amanya nnagogeddera naye tugaddemu gali amatuufu gali gennyini tebalagira kale nze KENNY Mugalu neddira mpingi naye nga manyiddwa nga ICE KENNY era lyokka nkutidde ICE KENNY tumanyi nti batula mu saloni batulaba ebintu byenjalo watandika ddi waloota kuba gye nali last week omukyala yaŋŋamba nti ye yaloota okwambaza abantu kati gwe kyali kirooto wakola otya otandika ebyenviiri okutandika ebyenviiri nze tekyali kirooto wabula natandika ekintu kye nali ate saagala muna ebiri fane byewuunyisa nze nali njagala kusamba mupiira mbonsambiremu zi Manchester United zi Barcelona ebirooto byali bigeze nnyo naye munnange mukama ndowooza n'aŋŋamba no gwe toli wakusambira mu Barcelona ojja kukola nviiri era bwe bampitanga ne baŋŋamba no va mu ekyo jangu eno oyiga omulimu guno bwe guti ne bwe guti ne ŋŋenda naye nga saagala naye bwe namala oguyiga omulimu guno ate ne gunnyumira nnyo era HAULA nkugaa nti okumanya kati na piikinga ne bompa bwa pulezidenti mbuzira ne nkugamba nti kambeere mu saaluuni nkole enviiri z'abakyala saagala kino nkyagala okubira ddala ku ntobo y'omutima gwange nnyumirwa nnyo kugamba watandika enviiri ng'omaze okusoma wasomako omanyi abantu abasinga bye babala bamanyi temwasoma oyinza okuba wasomako kati wali osoma n'ogakantandika enviiri oba amala kusoma namala kusoma naye si okusoma omanyi okusoma tekuggwayo okitegeera wamalako okusoma mannange tekuggwayo kati tukyasoma naye kyenasomako nenjoyininga ki enviiri era kakati zintusiza ku kirooto kyonna kye nali neegomba okuvejja byonna bye nali njagala okufunira eri mu mupiira ne mu kuyimba bayirawo nali njagala ebintu bibiri kusamba mupiira na kuyimba omupiira nkutidde nze ndi muzibu mu kuyimba nali nga nnyimba olulala nja kukuyimbiramu naye kati okuyimba nakuleka n'omupiira nenguleka
nenjoyininga enviiri ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti nno nazijoyininga era sina kyencomplaininga ku mulimu guno. Kakati ani yakuinspiring? Omanyi tubeera nga tutunuulira abantu bangi nze njagala kubeera nga HAULA ekikola ayagala okubeera nga nze. It's okay. Kakati gwe ani yakuinspiring okutandika ebyenviiri? Waliwo gayi bamuyita Kizito kyali oyo yali Kigali kati yagenda Rwanda. Kyali oyo yali mulungi nnyo yampisanga bulala nnyo n'omulala Martin Lords and Leds abo ababiri abamu. Nkulaba ebintu bingi tokoma kukola nviiri ez'abakyala okola ku bagole n'abaami bakolako. Abaami tonaba oli ku bagole besikala abakyala. Saagala kugatika kati kanjagala nenkwata ekintu kimu naye nembeera nga nkikola mu butuufu bwakyo. Tusazeewo okubeera nga tuyiga ki bridal styling. Mukiwulira bulungi nabannyonnyodde nti bw'oba ogenda okustylinga omugole mumpulira bulungi nti osooka n'olaba ekyenyi kye n'otunulira feesi ye kikaaki dog face oba cat face. Mukiwulira bulungi nnyo n'otunuulira ensingo ye. Waliwo ebintu by'ogoberera ng'ostylinga omugole, obuwanvu bw'ensingo ye. Mukiwulira obuwanvu bwa feesi ye oba obumpi bwa feesi ye. Mukiwulira bulungi nnyo. Omuntu ng'alina ensingo nga nyimpi tosobola mukola style bweti. So ogisika neyambukamuko waggulu. Naye w'ensingo empanvu kyangu nnyo mukola style bweti nedda emabega bulungi nnyo nekkira ddala paka wansi. Tuli wamu? Ensingo ennyimpi already nyimpi kati omutwe gwe oba enkoona eno erinaanye ebibegaabega bye kati kino ekintu kigenda kujja kimutuuleko wano ku bibegaabega abeere ng'ekibbo. Tuli wamu? Ate omuntu omuwanvu nga muntu muwanvu ye enkula ye empanvu nga mugole temustylinga nga enviiri ate eziyimuka nga zitumbira waggulu. Kuba ayinza okuba nga mukyala muwanvu ng'ate agenda kwambala enkondo mpanvu ng'ate omwami we mumpi n'olyoka olaba kalina. Nze ICE KENNY namulaba mu Bread and Brom. We nagimulabamu nifuna ne contact ye nimunyonya mpaka nimusanga ku saluni ye nankwatamu. Mwami oyo ICE KENNY ansomeseza okutya Katonda nga sinnaba kutandika mulimu gwonna nsooka kusaba. Ekyokubiri mba nina okukola ku muntu anyume ne bwe babeerawo nga bangi nina okufako neyasoose nembeera nga mukolako ate kyenkola sikikolera nze wabula nkikolera balala abali ebweru abagenda omulaba. Era bwe ndaba kapya ICE KENNY kakoze nga nziruka nga mugamba kiri kitya wano nga nkukwatamu nga nyongeramu naye nga industry yange njagala nnyo era njagalizamu bwamu ku baana bange. Njagala kubeera stylist. Manyi buli wabeera mu industry olinako okubaako ne bewegomba tolina kuba n'emikwano. Okkiriza n'omanya nti ono ansingako kamwenfule mukwano gwange mmufunemu ekirungi. Okitegeera? Kino kitone kinene nnyo ku nze, kinene nnyo. So kati siyinza kukkiriza ate kisigalire ku nze nzekka no. Nina okuleka nga nkisindise mu bantu abalala. Nkaddiwe oba mukama wonna wali ayagalidde nga nkisindise ne mbalala n'abalala nabo bakisindike mbalala. Ezo zivaawa era ziriko ki? Awaadi ezo munnange nno nkubuulire ki? Awaadi ezo zankabyako ne ku maziga. Kubanga ebiseera tokaaba ebiseera we nawangulira awaadi ezo nali sikisuubira zaali za East Africa zaali ku Garden City. So nenziwangula kyansanyusa nnyo obulamu bwange era kyo sirigenda kyerabira. Kati wetwogera ku bagole abagole ebiseera ebisinga lwaki balwawo ne batuuka ku kyaki oba ku mizikiti nga baluddewo naye nga yeekwasa nviiri kiki ekirwisa abagole? Neyanza nnyo HAULA okumbuuza ekibuuzo ekyo kirungi nnyo nga gye nkomeza. Abantu abasinga obungi bagenda ne baga nti abagole balwa nnyo mu saaluuni. Mu butuufu kyekirina okwogerwa nti baludde mu saaluuni nga bakyogera bali ku muzikiti oba mu kyaki. Kubanga bwe babeera ku muzikiti babuuza abagole bali luddawa nti bali mu saaluuni. Ne batuuka leeti ne baga nti saaluuni ebalwisiza. Naye waliwo before saaluuni emikolo egimu egitera okubeerawo egituusa abagole mu saaluuni leeti
ng'ogwakasuze katya nti omugole bw'ajja n'abanga bakasuze katya bamukimye leeti mu saaluuni awaka ne bamukima leeti awaka abakasuze katya kitegeeza nti mu saaluuni bagenda mmutuusa leeti kati oba mutuusa leeti mu saaluuni kiba kitegeeza ki nti ne ku muzikiti oba ku kyaki agenda kutuuka leeti kati kyekyo lwaki baga nti basaaluuni naye ebiseera ebisinga bambi tebabeera basaaluuni. Omwami atulabaawo muweeyo akagamba katalekeko okwefaako abaami tebeefaako kati gwe oli mwami ate oli mu bintu byakwambala na byakunyirira baweeyo akagambo nga tunamaliriza. Neyanzege abaami kyembakuutira nti okwefaako kitiibwa kya muwendo nnyo gye muli nti omwami buli lwe weefaako abaami bayirawe batwala nnyo ensawo yaabwe ng'ekyokulwanyisa kyabwe nga nammwe abakyala bwe mutwala obulungi bwammwe okwefaako bwammwe ng'engabo yammwe kati abaami batwala nnyo ssente ng'ekyokulwanyisa naye ng'omwami oyagala okubeera owakabi w'amaanyi kwe kubeera ng'ogatta ensawo tegeeza ssente n'okwefaako ate obeera kugenda kusukkuluma busukkulumi. Okwefaako kulungi nti bw'oba oweefaako ne bw'oba otambula onyumirwa ne by'oyiiya biyitamu kubanga oba obiyiiyiza ku sipiidi ya kika kya waggulu nnyo. Akagamba kasembayo kuba abakuwagidde n'abalaba oyagala okuyita bonna oli ku Bukedde kikole. Neyanzeege nzani abeera ku Bukedde TV mukama yebale nnyo nsooka okwebaza mukama Katonda ampadde omukisa guno okubeera ku Bukedde TV by the way nzikiriza nnyo mukama Katonda 100% njagala nnyo mukama Katonda n'omutima gwange gwonna n'obulamu bwange bwonna so mwebaza nenebaza Bukedde TV yebale okunkyaza nebaza abakozi bannange benkola nabo singa mukama teyampa abakozi bannange bano osanga nange era singa siriiwo niye mukama yabampa ne tukwasaganyiza wamu era mbebaza nenebaza bakasitoma bange abampagidde ebbanga eddene famire yange mbagala nnyo respect. Abantu baselebwa asinga emulaba enviiri babeera bava wano abamu tebagala ne bava wano so namwe mujje babakwasaganye naye nga nabagambye celebrity catch nina abayimbi nina abantu bangi fashionista bloggers wenna ngenda kuba mbanoonya naye nga kampulamu katono bwenkomawo I have a lot for you, don't go away.